Adonias yavuddeyo okwetondera bonna be yasobya bamusonyiwe aleke kudda Uganda naye bonna bakyaganye kuba obusungu bungi. Byonna mbikuletedde maaso awo mbirina ate nga finally kyeraze lwatu nti Zaira ne Henry bayawukana dda tewakyali yadde akakwate ke balina ng'ate kwotadde ne Winnie wa mami ne Richie. Oluvannyuma lwa Valentine okutuuka buli muntu gy'abadde alindiridde okulaba oba Henry anaawa Zaira ebirabo teyalabiseeko yadde munanga abaana ba Blue Family ne beekwatakwata basalewo basurprisinge mami Blue waabwe era kye baakoze oluvannyuma lw'okulinda ebimuli bya Henry nga tebirabika ko yadde n'akatono. Kino eno kyaddiridde oluvannyuma lwa Henry okupostinga video ya Valentine buli muntu gye yabadde alinze okulaba oba anapostinga Zaira anamushingira Valentine anamuwa ebimuli munange yavuddeyo kuwishingira ba followers be bokka tokyalina nawe osanga wamutaginga wadde omumentioninga yadde n'akatono. So abaana ba Blue ne basalawo beekwatekwate ba surprising Zaira munnange bamuyise mu lunaku lw'abaagalana bagezeeko okubeera nga bamulaga omukwano bamwerabize ennaku. So ne kikonfamingibwa bwe kityo nti tebakyali bonna yadde n'akatono tokyalina nawamu woyinza kubasanga olaba olunaku luno lwaganya okubagatta ate olwo. So abaana ba Blue Family mwebale nnyo okubeera nti mwagala munnammwe unconditionally ne mumwagala ebyaddala ne mufuba okulaba nga mumunazaako ennaku. Ate nno nga kye kimu ne ku Winnie wa mami buli omu yeebuuza nti lwaki Winnie wa mami teyeekubisiza photoshoot ne Richie, lwaki Winnie wa mami yeekubifaananyi yekka lwaki tebalina balabikiddeko wonna ku lunaku lwa Valentine Winnie yeekubisiza ebifaananyi yekka ne Richie yabadde bibye era buli muntu yeebuuza nti lwaki kiri bwe kityo wateekwa okuba nga waliwo ebitagatta. Nyongera okubajjukiza nti oli ku Ocean Media osuze otya asibye tagwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment wirabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya senga avuddeyo ababuulirire ngenda kubeera nga mukulaga maaso awo oba okwongera okugumyawo bonna abataafunye bimuli na airport pickup zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala tulina free wifi tulina n'ebyokulya muneesige mbatamuze ku miwendo ejja wansi muneesige namuze family zammwe ku bwereere babalabe nga mulandinga tuzuula n'omwagalirawo tukola surprise ne delivery emiwendo gyaffe giri wansi ddala mujje ku WhatsApp tuteese mikwano comment section temuli kiyinza kuggweramu bw'oba olina ekibuuzo kyonna ennamba yiyo ku screen jangu ku WhatsApp obuuze kyonna twogerezeganya tetusobola kulemererwa totya kuba tuli bantu tuteeseganya tetusobola kulemererwa enamba 0704 44 40 58 ekimuli nye ate abasajja bamwe mugagazi okusinga okwonona ebimuli bakwate sente babawe ani alinga nze ng'ekimuli ne bw'okireeta nga kyenkana fuso tuleera naye nga tekuli sente tokiwulira bannange ekimuli ekiruma tekitwalika bannange ne bwe biba biwunya bulungi akaloosa mwanange ebimuli ebyo ebyalooza ebyereera okutali bbaasa tebitwalika nze ndaba ekimuli ekiriko sente kyekiriko vali omuwala yankubira mwode bannange olirudda watulina ebirabo byo bannange jangu tusisinkane koze tusisinkane ku Serena n'alyoka nsimbula ekimuli obwaguuga tekuli yadde essente tuvuza amafuta gaffe ebimuli sigenda kubisiikanga gulinizi nti bwe nabituusa waka mbisaleesale mbiryenga ebbuga sigenda kubiteeka mu matooke ampaddaga muli galiko liboni ne weebuuza twali tugenda kulya liboni twali tugenda kukola ki basajja mmwe abantu baagala bimuli wamma mutabani wange okitegedde ebimuli ebiriko essente $250 ne bajjaga bakalakala nagamuli ogumuli gunene nnyo gumyufu aguleete nno nga guli mu chocolate wakati aguleete nga guliko ecupa ya muweti tekuli yadde ecupa ya leading wabula bamugamba bwogula ekimuli olw'omukazi abakazi baagala nnyo ekimuli kino nze ndaba bannange ekimuli kikola nnyo value nga kirimu essente
kubanga singa byali byonyalusa nga botuka no tukose ebimuli ebyo no wutako no wonalusa ekimuli ekiruma nze kati olwalero bagenda okunsurprise nga bayitirivu abandeetera ebimuli bayitirivu ye maama njogera wano nawali ani anampa ekimuli omanyi tebakola bye babuulira banoyogera bwe batabawo ebimuli nze ani ayinza okumpa eyandimpadde muyina wano nze alina okumuwa ye nno nze alina okugaba Regina Namubiro Amelia ani ayinza okumpa nze wabula Katonda avane waggulu n'agwa ku ttaka. Ensonga za Valentine nga tuziwunzise twongeddeyo ku nsonga za Doni Asia era ngenda kusooka nkulage kwemu ku video ezamusibya ng'ate kwotadde n'okuba Maclean akatamu mu liiso katono alijjemu adonyolako muno ayisi n'akasajjako olaba tebasobodde kuntiika nga basobodde okusanga ebizibiti by'enjaga gy'obadde okozesa muno n'ebbaawo goyita boosi wo gwani agenda okunsibisa oba gwani agenda okundipotingisa babibanga bino ebizibiti bya ayisi. Doni Asia yakola live ez'enjawulo ng'avuma Maclean n'amuvuma n'amusesebbula n'amuleka mu vumiro bw'atyo essaawa yakakati ali mu kkomera aweereza abantu beetondere Maclean aweereza abantu bagame Maclean amusonyiwa waleke motika za Uganda njagala weewulireko Maclean byayogera ate kansooke nkutereka amaloboozi ga Doni Asia ate tuyoke tweyongereyo naye nga mu zino saga za Doni Asia gw'obeera gwali eyo oyigamu ki kozesa comment section. Mu Doni Asia zeemu nankubira essimu byekugamba bya ddala Maclean Doni Asia akutuse amenyese ali ku mavivi asaba buyambi bwo Doni olaba Maclean katesawe no ino obusungu neche yakola nti kibi nebo oliwulira nti Doni bamutisse ne bamuzaye waka nga wali olina omukisa ogumuyamba eyale kijja kwesa bulungi. Olinawo ku bibuuzo by'obotandika nabyo kubanga ate onteeka ebigambo mukama onteekako ebigambo ate nzibye sirina. Sikutaddemu bigambo Maclean. Sikutaddemu bigambo Maclean. Mwali muliddeko mu sowaani emu ne Doni. Mwali mubaddeko ab'emukwano. Mwali musuzeko mu kasolya ke kamu. Kye yakola Maclean okimanyi nkimanyi Doni akimanyi Rama akimanyi n'abaaliwo. Ekyatuukawo kikolwa kyali kya busungu ate tukitwala nti yali accident. Nkwegayire nze siimirira nkwano ne ngamba nti nno Doni kye yakola kituufu tetulina omu yali akyogedde. Wabula kiri nti mu kaseera kali yali amanyi tekijja kusoboka wali amanyi tayituukawo wano ate era ne poliisi bwe yamukubira essimu n'agaana okgendayo yali amanyi poliisi terimufuna. Neera bwe bamukwatidde ku kintu ekirala ate omusango omulala ne guttuka kuba poliisi ya wano omusango kasita gubeerayo tegusobola kuvayo paka ng'eyakuwawaabira aze omusango ogwo n'aguggyayo. Maclean nkusaawusayi mukwano gwange nze Maclean nze naawe ebyange obimanyi bivudde wala omanyiira n'enkumanyiira n'ovuma n'ojerega n'okola buli kimu ky'oyagala naye ero tekijja kuvaawo nti oli mukwano gwange waliko mukwano gwange. Ajjukira nti Maclean yali yateekawo dda omusango ku poliisi ate Doni Asia olwamusiba files zonna ze yalinayo ne zizuukuka nga motadde ya Maclean motadde ya Vieta motadde ey'abakasende ne Vibes Yugi n'abalala ne files endala ze bajjanga bamuggulako naye nga munange tawulira nga manyi tebasobola kumuggulako musango. Abantu ab'enjawulo essaawa yakakati bavuddeyo ne bakola live beetondera buli Doni Asia gwe yasobya bamusonyiwe ngena soka mbagulako ate oluvannyuma nkubuulira ebivudde wa Maclean. Bannange nze Black Panther Africa nga nfukamidde wano mu maaso ga TikTok yonna kye sitatera kukola njagala nnyo abakazi atalina maanyi bannange omukazi ayogere bannange nze Black Panther Africa nga nfukamidde wano mu lujjudde lwa TikTok yonna ku bitimbe mu public ensi yonna ng'eraba
inzize okwegayiririrako Donasia nga nsaba ab'ekitiibwa ba Majesty ba Queen bannange tetujajinganga muntu ku nsi kuno tetuganye yakola ebibi era bizibu nnyo okubeera nga omuntu omusonyiwa naye ku lunaku lwa hiyama Mukama ono yamanyi ekintu kyasobola okusasulamu omuntu oyo ngandi wano kulwagana Uganda mbadde nsaba mumuddiremuuko mbadde nsaba mukyala Mina ow'ekitiibwa sikumanyi sikulabangako naye what you beautiful oli mukyala mulungi nnyo mukkakkamu era oli innocent mu kintu kyonna terika video kali kalabikiddwako ng'otyobola eddembe ly'omukyala oba eddembe ly'omwana Mina beautiful oba olulimi Oluganda oluwulira mbadde nkusaba webake ku piro maama omuddiremuuko eno last chance yokka ene negayirira yakumusibira ddala nga tukyeyongerayo bannange okusinziira bwolaba ebigenda mu maaso gwe owa ndowooza ki Donias yaba musonyiwe oba nedda ekimala tugeze weteeka embigere ng'avumye gwe avumye abaana bo avumye famire yo avumye bazadde bo avumye abaafa bonna obugumba byonna nga bw'omuze mulaba yeeyisa ku media avumye ayogedde ebigenda n'ebidda essaawa zino aboneredde ddala kituufu asaana okusonyiyibwa oba nedda kwesa comment section otubuulire nenga nyongero bajukiza nti jana airport pickup mujje mutuwagire emikwano tuteesa tetusobola kulemererwa oba aboneredde kuba mukyala mukulu ate ayinza okuba bambi abadde alina byayitamu nga yo omuntu ngalowooza tikiteeko eno bwe bulamu bwe tegeera naye ng'ate ekituufu kyabadde mu nsobi bannange vaibuzi Zakamaya omuvubuka akola interview yonna neziraba ne bagamba kyekyo bambi sonyiwa taata sonyiwa abakyala tusobya sonyiwa nkwegayiridde sonyiwa Barrister Timo nkwagala nnyo brother era ono ku kitimbe kya social media kyonna ebintu byakuyitangako ebintu ebinene bwe biti saakujajinga yadde nesingodde nasigala nkuyimirirawo era nga nkwagala mbadde nkusaba oyogereko ne mikwano gyo bambi basonyiwa omukyalo oyo chansi esembayo kale mumusonyiwe bannange omwami avieta nawe nkusaba bambi omuddire omusonyiwe oluvannyuma lw'abantu abangi okuvayo ne beetondera ku Donias Maclean yavudde gwe n'atamanyi Maclean bw'oba ojjukira saga ya walya oba tewalya omuwala yavaayo n'akola lisiti y'abasajja be yali abaddeko nabo n'agamba nti alina siriimu so nabo bagende beekebeze nsubira osobola okumujjukira yabeerako ne Donias ejjukira Donias yabadde alina bed space mu Dubai yabeerako mu bed space za Donias yababeerako bonna n'endowooza baafuna obutakkaanyamu naye ne balwana Donias n'amukuba katamu mu liiso era eriiso akyanikona ku bujjanjabi paka essaawa zakakati njagala weewulirireko Maclean bw'ayogera ku nsonga ezo namusonyiwa Justice seerabira ku nsonga ezo nsonga ya Donias ne Maclean ngenda kubiisa mu bwangu kubanga nkimanyi mugenda kundikoodinga whereby sikyagala bintu bya kundikoodinga okuntambuza ku media yonna mu bintu ebityo ebitalina makulu kozi nina abantu alesaawa zineeno andi waliwo ebintu ebimu byemba sirina kwogerako nga tebikontana na ntegeera yaabwe kitegeera. That's why I don't come out of clearing ku nsonga ezimu. That's why mwandaba sikyawemula. That's why siyomba n'abantu ku media you followed me from day one. Sirwana n'abantu, sirumba abantu, sivuma newemulira byange you could see that. Right?
cause nina abantu abantwala ndo mutulaba mwenga abatalina makulu olwokuba mutulaba ng'omuntu ayogera ebitasaana ng'akola ki but omuntu nga tabeerabeera mu ntalo kitegeeza abalina abantu baswalirako. You understand? Ntayagala ntalo okuntuuza mu bigambo ne bankuba amatama lwaki wayogedde kino lwaki kinga kyekinkubya mpemulamu kati sinenjogera ebigambo ebitayinaako agamba nga tikirina ne gye biraga. That's why I chose okuwemula before kumenya akaunti yange kosagala kuntuuza mu bigambo esagala kubanga nina okunnyonnyola. My problem is explaining abasinga mukimanyi but ensonga zasiya zajja coincidentally I don't know that English is right, but according to Quran, tumemanyiko wenti wejagadde ekiteekawo zajja mu ngeri etasuubirwa ne kibawo ekityo. Ku nsonga za Doniasi yanavaayo ne mbagamba olunaku lwekyahapeninga eyo coincidence we yabeerawo zahapeninga ne kibeerawo I think nabawereza nateekayo vidiyo emu ate yalina ku live yange najja ku live saddamu kuzoogerako ekyo mukimanyi ne mbagamba bulungi nti nabadde nze yabadde mu nsobi but according ensobi oli yalaga nnyo nti ate yali asobola okukola ki yali ateekeddwa okukola ki yali alina okukola. You understand? Tukyagenda maaso era ku nsonga y'emu Maclean agamba nti yali wakulopa Doniasi ne Doniasi yalina amampaati ye muntu asobola okukola ekintu n'avaayo n'akola live n'akuvuma n'akusesebbula ng'ate jjukira amateeka g'e Dubai gakola so naye n'agamba nti no kagenda akola ki kagenda amulaga nti nasobola okugulawo omusango era basobola okumukwata so yakikola kumulagako oba kufuna justice eri mu bantu kwajjuka Doniasi bibi bigwera ku live n'akuvuma n'akuswaza n'akusesebbula mu bantu so weewulireko ebirala kubanga Timo asiyo yafukamira ne wansi. I know. Yafukamira nga bawe wali rama bonna bakimanyi. She knelt down. Wala yamenyeka. Oshegera. Ofuluma kugenda that time when nava ku live kubanga bazija ku wifi nga fuluma gena ku police. And I called my boss ne mugamba. Boss wange nagamba don't go to police. It was my boss who stopped me. Oshegera. But chances of manchi olunaku olwaddako next day yamaze omulaga asi yake nyini yatuli oyo omuvuka yamujjako interview n'agenda n'akola n'atandika okukuba ebyo byonna byonna bosi wange n'agamba nedda togenda ku poliisi bosi wange n'ankwata n'atwala mu ddwaliro n'ansiyaja bakati ng'omwezi gwange gukyali ewasiya nali musasula simanyi oba naawe okimanyi nti nali musasula wali osasula ddira mu 600 ng'osula katanda kali akali wali waggulu bosi wange ne mugamba kansooke mmaleyo kubanga ewalina waafu bosi wange nali ngenda opangisaayo naye Asiya nagendayo pangisa wetwamiti nga Asiya yandaga nti muntu mulungi era muntu mulungi talina buzibu wagendayo lwa rama tewali buzibu okitegera Asiya muntu mulungi leke muwaneeno nga mwogera Asiya nga talina bapangisa kubanga abaana bonna benasangayo namukyalirako Yesu kulwaloma kale ese nga bapangisa badduka nga babagamba lwaki mudduka biki nga balaga nti ki Asiya si muntu mulungi wakubeera naye naye nagenda kwalihiba komaliviza biki ebyo byonna endaba nga obutanda bukalu nga waliwo abamuwa amagezi simanyanga kati teekayola nga bwoti nga ndaba embeera e Dubai koha kati namala muli okumpi temumugamba kikyalina okukola okuba nga afuna abantu weyaganize nalina gundi audience nga abaana osobola bagamba mujje mupangiseeko wano eno tebaseerawo ate walabika bulungi so nengamba let me support her because nali mu recently before that coincidence nali noonya roommate so nafuna eyo chance nga Asiya alina akatanda kawaggulu nga kanene bulungi almost like partition gye nalimu nengamba let me come there ekifo kisinyo omumanyi waawo kafuuka nawotewo naye maboss na try to stop me nangamba why are you going there you can baje mubasina aliwandiike kibyo it's okay let me support Asiya nze nga simwogerera nafuuti eri alibantu nga even neraga boss wange she's a good person you understand when that's when it happened mimi nalitaka katika nataka kufanya na wewe nafuna ya waziri ocheje nina ngene tuwera wawe okumanya okulaga nti Asiya sinina ko buzibu kimu
simwagaliza nako kiri sina na nsonga lwaki mbambako ne Asiya obuzibu kubanga Asiya byonna byayogera nti yandiisa yansiga yakola naki byonna byalintu kiriku ninaako obuzibunasinga lwaki mbanagana nawe atunubakamakumbagamba bannayitalandiisangako okujja okulabira nebyenakola awo ng'amazekola biki yonnabonna kyegera kuba mali bino byamedi omuntu agenda kwagala byesi biki bambi malikalako awo nakembula biki naye nga sirimbagana kyegera namanya ensonyi yange nti nkugira ku ntono obeerawo ng'okimanyi n'omuntu mbimanyi Makilini oluvannyuma lw'okumwetondera ennyo n'okumunnyonnyola bw'atyo naye apondose n'asalawo asonyiwe Doniasia n'okusinziira ku audio gye yawuliriza Doniasia gye yaweereza. Munnange ne yeekuba omutima n'asalawo amusonyiwe so nawe neebuuliza gwe naali gwe obeera gwe okusinziira ku mize gye Doniasia nga bw'ojja ogiraba biki kusinziira bye yakola nga bw'owulira Makilini bw'ayogera obeera omusonyiwa oba nedda. Weewulirireko. Nafunye audio ya Asiya nga ndajanira naye sisobola kuyalingayo webale nnyo do eyatimo ye ateekeddwa era abadde alina gisharinga nze sakakasa kulaga nti bennaye nze am the big person or something just njagala omuntu because nze timoze nafuuka omubi eri abantu naye kati mba njagala abantu ne bamanya nti Makilini wuliriza olina ekintu kyoyogedde awo ekikyesinza okwagala Makilini njagala okere ku makya gw'osonyiwe Asiya ogameze omusango gwange nagugjayo kuba Asiya tetulina garanti nti omusango bw'ogugjayo bagenda kumuta okitegeera atiise bali bamutikidde ebintu birala nga si ggwe era gwe njagala Asiya naye abeereyo ng'akimanyi nti Makilini yakusonyiwa n'omusango yagujjayo era bali bakutiise ng'ebintu byo biganya otereera manya nti bakutiise lwa bintu birala ne bavieta bonna baali balina obusungu baali balina we batuuse mu kuteekayo emisango ne batuuka ne beekuba mitwaleka mumanyi tubireke ne tubireka osegera bazaaka maya bonna baali balina obusungu bwabwe ne waliwo wootuuka n'ogamba naye nfaaki nga n'omuntu gw'olwana naye omulaba ali awo tafaananika n'omwesonyiwa buli muntu adeserving omukisa omulala. Makilini weebale nnyo weebalire ddala mwana omanja nja kuwaako bane yupipa abali wano eno ensonga lwaki nze bulijjo sajjayo omusango era sajja kubagamba nti oba musango biki na biki ensonga lwaki nali nninda mufuna obwenkanya bwe nali njagala si ya Doniasia nti oba mpese nti obwenkanya bwe nali njagala funa bwenkanya mu bantu nange ng'omuntu okukakka n'omutima olw'omuntu okumala okuneetondera ate n'amala n'abikamamu ekitegeeni that is obwenkanya bwange saawa zino I feel like I got justice if at all ne waba yatuuseyo obutuusi ku poliisi nga neekuba si musango gwange weebale nnyo nenafuyeemu nekiraga nti omuntu yakkiriza kiri okitegeera so I have to be a big person ngenda kugenda esaawa zino have 10 minutes I'll be letting you know to most tozuunga mu kaboksi kange asigenda kubira baby ngenda kulinda wano okugenda ku live mbagambe ekibigenze mu maaso ku police so I have to go right now because go at all so in case sinze nsalawo ntuukayo okulaba ki kye baŋŋamba kale mukawa naye togenda na kindaazi manyi ogenda n'olebeesalebesa nja kuba mbagamba muleeteyo ebindaazi ebirala mujje mu booking ennyonyi nga sinagenda bagambe ennamba yaffe mbira gyensoma gyoddamu kale maama gy'osoma gyeddamu Makilini nga weyeteekateeka okugenda ku poliisi okubeera nti ateggyayo omusango bw'ati Doniasia bwe yalaajanye bwe yayogedde ebigenda maaso mu kkomera
njagala obeere ng'obyewulirako naye nga teweerabirako eza Jana Airport Pickup. Emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Tulina discount eri abaana mwonna abakoma ku lunaku lw'okubiri nga 18 naye tulina discount nga bw'obiraba awo price nga bw'oziraba naye jangu WhatsApp twogerezeganye tuteese tetusobola kulemererwa. Va mu comment section kuba mu comment section basweet mukimanyi tewali kisobola kuggweramu. Nebajjako interview nakalema makiriro omumanyi nebanyonyola ebyaliwo byonna nebandeeta ku kkomera ebayita Alafa Dubai. Kati ono obudde we bansibidde eggulo bansitudde ne bantwala fodaifu abakulu neera ne bambuuza ebyaliwo ne banyonyola ne bakuba essimu makiriro yateeka ku musango eggulu 10 nga takwata ne baŋŋamba nkomewo bampe essimu Makirini eyo audio ya dakiika 6 sisobola kugizannya kugimalayo wano naye njagala Makirini obeere n'omutima mani Makirini bino tukyabyogera naye ke balikwata ku makya ne basindoona se n'omutikka ng'obadde osobola omuyamba naawe tekijja kuyisa bulungi nagambe temumutikka mumuwe emmere abyewebake nkugambe tonteekako luteeka wenda ngenda kineetaagisa ngenda gendayo muggyeko omusango tweyanzeege Makirini weebale kusalawo bulungi weebale nnyo Makirini weebalire ddala mukwano ekirala kakenkubuulire njagala owulirize odiyo esinyala egenda kukubira ngenda kuzanyira no odiyo timo simulangako nabukirimu kubanga era tebamusibidde kulwange bamukwatira bintu birala just omusango gwabaddeyo bubeezi webanga kesi eyange yekyamulemesa gyali bamuggyeko omusango ogwange kesi yange gigwezinge tweyanzizza Makirini weebale nnyo mukwano kubanga nakuzipootinga oba ekinaddako kyonna oleme kwekwasa nti Makirini gwakolaki weebale nnyo mukwano weebale nnyo Makirini weebale ddala naye nga omutwe era nyenyumiza omutwe timo so okutwalizaamu katukomawo naye nsobola okozesa comment section wetuwa endowooza okusinziira bula video okuva gyetandikidde paka gyesembedde naye nga nyongera okujugusa Jana Airport Pickup tuzuula omwagalwawo oba akwagala oba akuzannyirako oba omuliko omwo oba alina abalala enamba yaffe eri ku screen tu inboxing twogerezeganye tutegeeraganye tetusobola kulemererwa tukola Airport Pickup tukyusa n'essente tuddeyo ne weeraliikira okujja n'essente z'omunnange ate okyusize ku airport bakufere jangu munaye tukukyusiza essente tutambule ffenna ku mwendo egya wansi tetusobola kulemererwa tulambuze family yo ku bwereere bakulabe nga olandinga mujje ku WhatsApp tuteese muve mu comment section basweet kuba mu comment section tewali nsonga esobola kuggweramu nammwe mukimanyi bw'obeera ng'olina ekibuuzo kyonna jangu ku WhatsApp obuuze ngenda kuddamu mu bulungi munnange mujje twogerezeganye tetusobola kulemererwa tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo Jana Airport Pickup nyongera okujjukiza okyali ku all channel media subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.